Nina amawulire nga si lugambo. Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asisinkanye Akulira Egye Lya Nato mu nsi yonna. Egye lino erya Nato gw'atalimanyi ly'eggye erigatta amawanga ga kirimeggwa, amawanga ga kirimaanyi, amawanga agakolamu mu by'amagye mu by'ekijaasi. Kati amawanga ago okuli America, okuli amawanga ga Europe n'amawanga amalala be baakola eggye eryawamu erituumibwa NATO. Eggye eryo tewali kyerisubwa, baliyita muyizi tasubwa. Eggye eryo nga lyakulumbye tosigala waggulu. Kati oyo alikulira gwe tuyita Secretary General, omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gw'asisinkanye. Gwali naye mu kafubo bwe bali mu kwogera ebigambo nga bikwata ku Uganda si nsi ndala. Ebigambo bye boogerako bya ngeri ki eyinza okukolebwa okuggyako dikiteeta Nakyemalira Museveni ku ntebe ya Uganda. Yabba akalulu, atta abantu, atulugunya, awamba, atankuula entalo mu mawanga ga Africa ageetoolodde Great Lake Region. Omwo anokoddeyo nti anaakula entalo era yatandika entalo mu ggwanga lya Congo. Nti n'ekitta abantu ekyali e Rwanda mu 1994 nakyo Museveni ye yakyomamu omutwe. Nti South Sudan ye yatandikayo olutalo oluliyo. Nti bwe tugenda eri mu mawanga ag'omwambuka mu kasooba ogiyite Horn of Africa, eyo Ethiopia n'amawanga agali eyo Tiguri biki, entalo eziriyo Museveni yaziwomyemu omutwe. Bobi Wine mu nsisinkano eno aggyeeyo kalonda yonna, ebikolobero byonna ebya Museveni byakola mu Uganda ku bannayuganda, byakola mu Africa ku baana ba Africa ku mawanga ageetoolodde Uganda, n'aggyeyo n'ebikolobero byakola mu nsi yonna. Kyagulanyi ali ku mulamwa gwa kulabisa Nakyemalira Museveni. Era ng'omulimu guno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agukoze bulungi. Oguyinza okubuuza nti eno Pulezidenti yatuuseeyo atya? Ki ekyamututteyo? Baamuyise buyisi agenda asisinkana abakulu bano mu lukuŋŋaana olwatuumiddwa Copenhagen Democracy Summit nga luli wali mu ggwanga lya Denmark. Era ng'ono gw'asisinkanye akulira NATO. Amannya Fogh Rasmussen ye yali Prime Minister wa Denmark eyavaako. Bwe yava okubeera Prime Minister wa Denmark olw'okuba yakulembera bulungi Denmark ng'agifudde naggwano mu nsi yonna, ne bamulonda akulembere n'eggye ly'ensi yonna erimanyiddwa nga NATO. Ebyatuuka mawanga gaba dikiteeta wabiraba nga ono yalagira nti kati oyo dikiteeta asaana kukubwa mu ngeri bweti, ne bakubwa era ne baggyibwako. Kati n'olwaleero tukyalinayo dikiteeta mu nsi yonna amanyiddwa ye Museveni. Alina kuggyibwako na lyanyi lya mmundu oba nakwekalakaasa genda ku nguudo. Kati option zonna omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine azirina. Era ng'agamba bannayuganda mulina okusituka mweyiwe ku nguudo. Ne bwe tweyiwa ku nguudo Museveni atiisatiisa nti agenda kututta. Ebyo byonna abyogedde ne Akulira Egye Lya Nato Anders Fogh n'amutegeeza nti tuba twetaaga obuyambi bwammwe. Singa abantu bajja ku luguudo Museveni atandika okubakubamu amasasi okubatta, muwakitingirewo mangu nnyo musobole okutaasa okusitoopinga Museveni okutta bannansi. Ayogedde ebigambo bingi ku bizze bibeerawo okuva lwe yayingira mu byobufuzi, okuva Museveni lwe yayingira mu Uganda n'atta abantu ku mirembe gya Amini n'Obote, n'amala era n'agenda mu nsiko n'atta abantu, n'amala n'atuula mu ntebe n'alayira era n'atta abantu, n'ajja ng'abba obululu emyaka gyonna, emirembe gyonna, nga ne guno ogusembyeyo ogwa 2021 Museveni yabba akalulu ka Kyagulanyi, yabba obuwanguzi bwa bannayuganda, byonna abyogedde.
n'obukodyo Museveni bw'akozesa okubba akalulu Bobi Wine aboogeddeyo ewa Akulira Nato. Ebikolobero Museveni byakola byonna Bobi Wine abyogeddeyo Akulira Nato. Omusajja awuliriza ebigambo, omusajja yeewuunyizza ebigambo, yeewuunyizza ebiri e Uganda, yeewuunyizza ebikolobero Museveni byakola. Ono asiimye nnyo Pulezidenti Bobi Wine olw'okuvaayo ne yeewaayo okulwanyisa Nakyemalira nti si kyangu. N'amugamba byonna byakoze okulaba nga alabisa Nakyemalira bya mugaso nnyo, era n'ategeeza nti nabo nga abannato amaaso bagaggudde. Baali tebamanyi Museveni mutuufu yaani, naye okuva Kyagulanyi lwe yajja abannato baategeera Museveni omutuufu yaani, era nti kati nabo bali mu kaweefube wa kulaba Museveni ebiro byakola bikomezeddwa bitya, era nti yeesiimye nnyo okuba nti yayise Bobi Wine n'ajja era ne bafuna enjogera zino nti bo ng'abannato beetegefu okukuuma bannayuganda. Singa wabaawo ekibaawo Museveni n'ayagala okutta bannayuganda, Nato ejja kujja mu freezing, efreezinga obunyonyi bwe, efreezinga obumundu bwe, efreezinga buli kyabadde yeepangisa. Olwo bannayuganda balyoke batwala obuyinza bw'eggwanga babweddize. Bobi Wine bamusuubizza nti byonna bijja kutambula bulungi, naye tukolagane era tukwate mpola mpola, tusooke tumugonze tumukkakkanye, awo ojja kuwulira bwe binyuma. Kyagulanyi ayogedde buli kimu kikolobero ky'omanyi Museveni kyakola. Omusajja ne yeewuunya Museveni kye omusege kyogwo, Museveni kisolo kyekyo. Kati gwe munnayuganda mpuliriza era ndaba enkusisinkano eno gibaleemu birungi byereere, kuba zino ensisinkano bwe ziti ze zivaamu ebibala. Bano abasajja tulina okubasisinkana ne tubabuulira amazima, ne tubayiwa obulimba Museveni bw'abadde abalimba ebbanga lyonna. Bwaddayo ne banne ne boogera mu nsonga zino weewava ekikulu ekiramu ekigenda okutaasa ensi yaffe. Era nga mu kuggyako Nakyemalira, eno ye process, luno lwe lugendo. Si kwogera byogere nti we are moving a dictator, ne twogeramu ne tukyamuka, si byakucamuka, byakusensera emirandira gyonna egikutte Nakyemalira. Bonna abadde balina obwesigwa mu Nakyemalira olina okubatuukamu n'obamatiza enjiri n'obagamba ekigambo. Bwe batyo bwe bajja obwesigwa mu Nakyemalira ne batandika okumusalako obuyambi, ne batandika okumulemesa okuddamu oggula ebyokulwanyisa, ne batandika okulemesa ensimbi ze okutambula, n'ebyobugagga by'abadde aguze mu mawanga ago ne babikwata, n'ensimbi z'alina mu mabanka gaabwe ne bazikwata. Okwo kwe kulwanyisa Nakyemalira. Ne musanga kiwedde ne musindika eri, era nga bwe bagamba nti ewafiira omuzira waba watono nnyo. Bw'atyo Nakyemalira bwe bamulwana n'omutuusa ku nkomerero nga talinamu wadde otwanyi. Ensi ne yeebuuza nti akikoze atya, naye nga lubadde lugendo lunene. Kale omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwe lugendo lwaliko, okulaba ng'atwala Nakyemalira Museveni, okulaba ng'aggyawo Nakyemalira Museveni, era ng'omulimu gwagukutte bulungi, agukutte kannabwala era nga gutambula bulungi. Kino kye kikuwa essuubi, kuba okusisinkana Akulira Nato si kyangu. Okusisinkana Akulira Nato si mulimu mwangu, si kulya binyoobwa, si kulya matooke. Fuukako Kyagulanyi olabe oba osobola obumusisinkana. Wabula Kyagulanyi baamuyitidde bo kennyini olw'ebyo byakola, eddoboozi lye lyasitudde buli kadde okulabisa Nakyemalira Museveni. Ne bamuyita nga balina enteesaganya zaabwe ez'ekyama ze baagala okutuulamu okulaba Nakyemalira aggyibwa atya ku ntebe. Enteekateeka zonna zigenda mu maaso, era nga baayise mu lukuŋŋaano lwatumiddwa Copenhagen Democracy Summit. Copenhagen kibuga ky'e Denmark, era w'owulirira bino omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'ali, era olukuŋŋaana lwatandise olwaleero nga 15 Ogwokutaano omwaka 2023. Ensonga zonna bazoogedde.
buli kimu akibagambye, buli kimu akituusizza mu maaso g'abazungu abo, buli kimu akyogedde era buli kimu n'akibatemeratemera nga bwe bitambula e Uganda. Obuzibu bwe tulina buli Museveni lwalwa mu ntebe, ebyolekedde e Uganda buli Museveni lwalwa mu ntebe, ayogedde buli kalonda yenna, buli kikyamu kya Museveni, buli byama bibadde tomanyi omukulembeze Kyagulanyi abiwaddeyo, era ekigenda okuva mu nsisinkano eno ligenda kuba ssanyu jjereere. Bino nno Museveni bw'abirabye bimukubye wala n'atya yeeraliikirira n'atandika okwogera ebigambo ebitonotono nti omwana Kyagulanyi mulabe wa Uganda, omwana Kyagulanyi muyeekera, omwana Kyagulanyi yakulira ba ADF kati ssebo, era bulijjo byapangapanga ng'akola ebintu ng'abiteeka ku baana ba Nuupu batere babimalirize nga babitadde ku Kyagulanyi. Olwaliro Museveni akyogedde nti bulijjo waliwo emmundu ezibbibwa, waliwo emmundu ezibula naye nga byekuusa ku ba Nuupu be bazitwala, era nti Kyagulanyi agenda kumubendegera. Kati agezaako okutiisatiisa Bobi Wine, alowooza Bobi Wine ebyabitya so yabiyitaayitamu dda. Kati ayagala okukyusa ekifaananyi kya Bobi Wine mu bazungu nti Bobi Wine mutujju, kuba ye bw'ati bw'abadde ajjaaza nnyo abazungu mbu waliwo obutujju. Atandise okugamba Bobi Wine yakulira ekibinja kya ADF ekyabatujju, mbu yakwatagana ne Jamiru Mukulu, kati mbu Bobi Wine yatambuza ekibinja ekyo. Kati nno Museveni kimwokyezza, buli lw'owulira nga avaamu ebigambo bwe biti omanya waatudde wookya, buli lw'owulira nga agamba Kyagulanyi mutwala mu kkooti omanya waatudde wookya, buli lw'owulira nga agamba Kyagulanyi alemesezza Uganda okufuna ensimbi omanya waatudde wookya. Omulimu Kyagulanyi aba agukoze bulungi. Tukwebaza omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'omulimu guno omulungi gw'okoze okulaba ng'olabisa nnakyemalira Museveni. Si byangu naye obikoze. Omulimu munene gwe weetikka naye ofubye okugumya omutwe omulimu n'ogwetikka ate n'ogutambuza olugendo lunene bwe ruti, era nga tumanyi tunaatera okutuuka. Ffe tetunnaba naffe kuwummula era tetugenda kuwummula, tugenda kutambula naawe taata paka nga tumaze okuggyako nnakyemalira. Bannange gano mawulire malungi. Gambako munno, gambako mukwano gwo nti Kyagulanyi alinayo amawulire amapya amalungi. Okusisinkana Akulira Egye Lya Nato kya muwendo, kubanga eryo lye lisalawo dikiteeto olunaku lwagenda. Bwe lisalawo nti kati agende agannyabo tasula, bwe lisalawo nti kati attibwe agannyabo tasula, bwe lisalawo nti State House agifulume ku ssaawa eno agannyabo agifuluma. Kati wano Pulezidenti Kyagulanyi waatuuse, twongere kumuwa maanyi, twongere naffe kuguma, twongere kukunga kwekunga. Bw'abeerawo olulangira oluzze nti nno kati kugenda ku street kwekalakaasa bamugumu ng'okimanyi NATO eri naffe. Awo Kyagulanyi waali tutegeka buli kimu kigenda kuba. Museveni ne bw'anaayiwa amagye matya gatya amangi gatya ku nguudo tajja kumalako nga bannayuganda tusazeewo nti kati twagala Ntebe tujja kumuggyamu, kuba kati obuyinza n'amaanyi ne baakingi ya NATO tugirina. Awo ebigendo tunyumirira, awo tugenda okunyumirwa olutabaalo luno. Pulezidenti Kyagulanyi tukwagaliza emikolo emirungi, tukwagaliza meeting ennungi, tukwagaliza ensisinkano ennungi ziveemu ebibala. Zino ensisinkano ne Museveni yazikola. Buli muntu ayagala okujjako ba dikiteeta aba n'ensisinkano zino. Tosobola kujjako muntu dikiteeta nga tofunye ensisinkano zino n'abazungu bano abamuwa amaanyi n'okubategeeza ensonga enkulu lwaki oyagala dikiteeta aveeko. Bino birungi ebinaava muno mujja kubiraba nga bimaze okutuuka mu Uganda empya, mugambe nti wamma Kyagulanyi oli musajja mugezi. Pulezidenti tukwagaliza birungi byerere gy'oli mu lukuŋŋaana eyo gye muli e Copenhagen olwa Democracy Summit. Oveeyo n'ebirungi mu nfofoolo ku lwa Uganda yaffe ennungi.